oluvannyuma lw'okuyonja okw'obuwaze okwatongozebwa omumyuka wa pulezidenti gye buvuddeko okwabulirwa mukaaga olusembayo buli mwezi, kasasiro yatuumibwa ku makubo ennaku eziwera nga tayoolwa. Ekitongole ki KCCA embeera eno kigisalidde amagezi. Tusuubira nti senga omulimu guno tuba tugukoze bulungi kigenda kendeeza ku budde kasasiro bwasigala mu bantu. Nankulu wa KCCA Sharifa Buzeki olwaleero ayanjudde kampuni mwenda eziweereddwa kontulakiti ez'okuyoola kasasiro mu kibuga. Tukyamaliriza okubanga tufuna oyo agenda okubanga ajja ebisasiro mu Lubaga North. Process etambudde era bw'enaaba ewedde ne tufuna oyo anaabalidde mu banne akendo for Lubaga North tugenda komawo era tubategeeze. Kampuni zino kuliko Nabugabo Abdul Joint Venture Limited ng'eno eweereddwa ekitundu kya Kampala Central, Hilltop Enterprises Uganda ng'eno yakuyoola mu Kawempe South, Yo West Limited ng'eno eweereddwa bitundu bya Kawempe North, MTSL Energies Limited eweereddwa kitundu kya Lubaga South, Big Seal Holdings Limited nga yakuyoola mu Makindye East, ate Biohaz West yakuyoola mu Makindye West, Ecosave Limited eyoole mu bitundu bya Nakawa West nga The West Uganda Limited yo yeweereddwa ekitundu kya Nakawa East. Ate kati tumanyi nti buli constituency eri mu Kawempe Division akola mu Kawempe South yono, kati tumanyi ani avunaanyizibwa ku kifo ekyo. Kampuni zino era we zinaayiwa kasasiro walambikiddwa. Otuwandiikira n'otubuulira nti njagala kusaba kuyiwa kasasiro Buyala, ne tukubuuza omujja wa mujja kira, n'oteekako ekikulaga nti kira yakukkiriza okusolooza mu kira, nga ffe bano bwe tubakkiriza okukola ki okusolooza mu Kampala. Bwe tumala ne tumanya kasasiro type ki, then ne tukuwa olukusa okusobola okuyiwawa e Buyala. Kaakati bano olukusa lwaffe balulina. Kati ku kampuni zino KCCA nayo kwegenda okugatta ebimotoka byayo nga bano basikiddwa omukono gavumenti eyabongedde ensimbi obuwumbi 25 kwe baguze ebimotoka ebirala eby'okuyoola kasasiro. Senga kampuni zino zikola omulimu gwe tuzisuubiramu okukola okusinziira ku ebyo bye baatulaze, emmotoka ze balina, tonnage ze balina, abakozi be balina. Bwe tugattako naffe ebisasiro bye tujja mu Kampala, tujja kubanga tusobola mu lunaku olumu okujjamu ttaani 2,169 n'obutundutundu 5. N'ensimbi ezigenda okusasulwa nazo zirambikiddwa okusinziira ku bungi bwa kasasiro okukosa omutendera n'ekifo kasasiro wagenda okuggyibwa. Ebifo ebiwangalirwamu abantu bamufuna mpola oba abawejjere. Ebifo ebyo lisiti yaayo tugirina wano, biri ebifo 65 bye twazooninze mu Kampala. Bagenda kubanga basasula ennusu 100 ku kasawo akatasukka kira 5 akakasasiro. Abantu abatali bawejjere bagenda kubanga buli kasawo akatasukka kira 5 asasula 3,000. Ne businesses, amaduuka, office, restaurant, bw'obanga kasasiro gw'olina akasawo tekasukka kira 5 osasula 3,000. Tulinayo category endala ze tuyita institutions, amakanisa, emizikiti, amasomero n'ebirala ebigwa mu tuluba eryo naye nga si bya KCCA. Ebyo olutwala kampuni eno lwejja okunona ewuwo babitwalira emitwalo 4. Wabula ono agamba ensimbi zino zisobola okukyuka okusinziira ku mbeera ebeerawo mu ggwanga. Tuyinza okutuuka ekiseera ng'amafuta geeyongedde oba embeera yonna ebezeewo. Kyokka n'abagenda okuyonja ku lunaku olwateekeddwawo olw'okuyonja olwabulirwa mukaaga olusemba mu mwezi, buze kyagamba si baakukkiriza muntu yenna kusuula kasasiro ku kkubo nga buli omu kasasiro gw'ayonja alina okumusasulira bamutwale. Ate ku lunaku lwa kiriningidde zijja kuba zitambula nga ziyitamu bwe kutuukako
mujjeeyo gy'obadde omutadde omuteeke ku mmotoka. Bw'alina lisiiti yo ng'obadde ojja osasula kasasiro teekako kuki ku mmotoka. Kwolwo bw'atalina lisiiti kwolwo we tukupimira ne minzaani ne tukwata esente zijja mu buzito bwa kasasiro wo n'omusasula. Abantu ababadde basomba kasasiro okuva mu bantu nga tebakozesa mmotoka nabo bawereddwa ko n'okwokya kasasiro. Aba wheelbarrows ne wabeerawo abatukutuku abo bonna mu Kampala tetubeetaagamu. Waliwo n'abasitula n'emikono abasitulira ku mitwe. Bano be tubawadde abagenda okusolooza kasasiro be balina obbajjako ki kasasiro kuba abantu abo ab'obugaali abatukutuku abawirubaala ab'oku mitwe teri asobola kukwata kasasiro oyo mu ekyo ekintu kyakozesa n'amutuusa ebuyala gye tumuteeka. Obuzibu bwa kasasiro mu kibuga Kampala buludde nga butakuza bangi emitwe ate ekifo ky'ekiteezi gye yali ayiibwa bwe kyatta abantu wamma ennamusa nedda ku nnyooge nga kasasiro tebakyalina wa kumuyiwa Kampala n'atuuka okujjula ekivundu. Andrew Kaggwa, Agafeeyo, Spark TV.